Ansubire nti nno mwasiibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza abalungi abaagalwa mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo embasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe bakoze amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda ajumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amanya nzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde tojja kubeera nga ate mukwano gwange wejjusa yes naye nga sinagenda mu maaso kansooke njagalize omukyalo ono Zari Hassan ffenna gwe tumanyi obulungi amazaalibwa amalungi ag'essanyu yazaalibwa leero eyo eyayita Ugandan Sauce munnange tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tumwagaliza buwanguzi ssaako ate n'obulamu obulungi mu byonna munnange byagenda mu maaso n'okubeera nga ate akola. So nga ate ebyo tubitadde ku bbali amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi waliwo munnayuganda omulala afiiridde ate mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ono abadde akyali mwana muto nnyo era bambi waafiiridde nga yakamalayo wiikisi 2 zokka ekimusse tekinnazuulibwa wabula butereevu. Byonna binaba bigenze maaso n'okuzuulibwa butereevu nja kuba mbikutuusaako wano eno. Amanya ye mwogeza Zoreya era butereevu byebyo ebifaananyi bye gwamumanyi osobola okubeera nga ate otegeezako ku bantu be nti munnange muwala waabwe Mungu yamujjulidde yamugje mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali omulala ye katugambe oba agudde eddalu naye ng'amannya ge ye Kayite sigenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo sobola okubeera nga ate oyongera okumanya ebyamutuuseeko byatandikiddewa ye abaffe byaggwereddewa naye nga kigambibwa mbu poliisi yamujje gye yamujje n'emuleeta n'emukasukaawo mu kitundu ekimu mu ggwanga eryo erya Dubai. So ngenda kuba nkulekerako akatambike naye butereevu ogende maaso n'okubeera nga ate omwekkaanya gwamumanyi osobola okubeera nga ate naye bambi otegeezako ku bantu be naye nga bankuba kyeyo nyongera obbakuutira mikwano tugende maaso n'okubeera nga ate twesabira otherwise eno ku mawanga gye tuli Katonda yekka yakuuma si byangu n'akamu n'akeddagala. Ngenda kuba nkusiibula n'akatambi ka Fifira Queen. Fifira Queen ye tayagala kumanya avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate atabukira n'okulangira bakaddaama mukwano gwange si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga ngenda kuba mukulekerako naawe munnange omwewulirireko era komenti yo mukwano gwange ogintereko wansi awo mu comment section. Ekisinza okutabula Fifira Queen kwekubeera nga bankuba kye babadde beetabye nnyo mu nsonga ze ez'okubeera nga bagamba mbu yayawukanye n'omwami we olugambo olubadde nga lutambula these days nga bagamba nti Fifira Queen n'omwami we Fablove mbu munnange wetwogerera obufumbo mmye wabula Fifira Queen avuddeyo n'abakakasa nti munnange obufumbo tebulina gye bulaga kwegamba agenze maaso n'okubeera nga ayogera ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Sigenda kubeera nga mbikuddiramu kamukulekereko goodbye for now toseetuka ngenda kuba nkulekerako akatambike. Ekyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakaka like nga video eno tojja kubeera nga ate munnange wejjusa. Oya omuwala oyo oba abadde ki poliisi emuleese n'emuteeka waneeno naye agamba manyi ge Kayite si naye ali awo bamugje wandaba mugje eno gyemerera kuba nze ndiba nibadde nninda baasi olaba kati buya awo atudde naye ayogera kimu njagala kudda waka naye omulaba embeera tezikwatagana bulungi kiraba naye agambye amanya ge Kayite poliisi emuleese n'emuteeka wano olwokitegeera nti awo simanyi mukazi wattu bambi babuzibu kizi simanyi nakumanya naye alinga ategeerako kati bandibe nga mukunyizaamu kamera nakola atya neyeekweka olwokitegeera nti awo simanyi naye nga wuuyawo polisi zawano oba kati zaabaki nange sitegeera polisi zawano oba kati nkoowu tezikyapa kubanga luli eri nga wogenda ku poliisi esobola okuyamba naye kati newogenda ku poliisi era kyegenda kukolera okuyitako biisi netambula n'egenda oba okitegeera kati emuleese n'emuteeka oba okitegeera Uganda mukama atusaasire naye gweobeera nga omumanyi osobola okugamba nti oba omumanyi oba okitegeera gweobeera nga omumanyi osobola okuuyo naye kati n'enamba ezigifunye kwa poliisi emuleese waneeno zangambye Kayite abaawa aba Uganda oba okyangezazaako mubuuza ngambye ekintu kimu mwesonyiwe sima baagala kumutta sima mwesonyiwe simanga biki kati
nkitegeera nange okitegeera ne videos zaba ezimu nsubera ezimu sinsibuka kyawusimanyi naye namumanyi oyawo osobola okumunoona muguddeko wanje Uncle Kevin owaye kiri kitya instead oba ntandikire wa bangambye wanomye wa Mwami Nsubuga olina kawere Mwami Nsubuga enobeka ate nonovere Canada nengoki soke tuleke Mwami Nsubuga enobeka bagambe ndagewa ne banyamwe abafumbira ku lumonde tebanoba nanza afumbira mu kalina nga bwenyiga nnobera ku nnyonyi ate nga yanyiziza yagiguza ebintu bya Uganda oba mubonga muyinamu ki bangambye toli mu ggwanga anti ndi mutoyize waabwe kati nadde nkyali awo abagenzi ne bankuba hiiti empapulezi abagenzi beti abafu batandise owandiika simanya Red Pepper gobadde okyabawulira Red Pepper Gaddafi yagiropa ne bagisiba neggwawo bakubye pages biri wazindaba abafu olumu wanoba wa Mwami Nsubuga olwokubiri nakawere fresh kyekiwaki muwadduka ne mawulire weekwese sokoleke ebyaddala Red Pepper bulijjo ekyaliyo mbadde nange mmanyi obeekolera Kenya naye nagiwulidde Uganda ku luno kati ate Red Pepper weeba ekyaliyo nganze nkimanyi Gaddafi yabakuba n'abajjako engalo ne muggwawo naye nisinza kuba mirambo mpiso ntandika nti abampita omusezi muli balalu naye kati abo I will understand their problem banoonya comeback ate omuntu yenna ayagala comment ayagala likes ayagala following linyo olina kuwandika kuli Mufifi the Queen Mukyala Nsubuga omubwenzi nakawere fresh tukyali awo social media ogizoganya amannya 3 ttala Mukyala Nsubuga Mufifi the Queen ekitali eyo omwana simanya biki Mwami Nsubuga naye nafunye salogeti balane wewe mwana nafunye salogeti likolebwa na sente alhamdulillah Katonda mwebaza okuzimba naye nga kyemmanyi nze Mukama mwebaza yampenda ezaala ate nampa omusajja naye aza nanyini baana tannabeegaana mmwe bampafu nkonye mundiko munde ekyasinza otumala amaanyi internet ogina social media ozoganyiza buli wamu Uncle Kevin sokoleka lwaki tonkolamu ekivu kyo ngenda gitegeka ku Freedom City bafumbo fette nego amaanyi nga mangi manyi mananga manyi but anyways I wish I was a celebrity but too bad I'm not singa made celeb Uncle Kevin wadi nkozemu ekivu naye nkola mutu era ngenda kikola nga bwe kiri bafumbo fette madde nkyali awo ekyammaze amaanyi nabano abeeyongerako kala ne makeup nabamu bawanika comment ab'entambula nedda Kevin olaba tukuba beeru natural naye ate baana abakufunyewo obukulu mwe ba sweet nze gumuliko temunsobola nja bavuga nga bwe mbaagala kyempandika kyemujja okugenderako kyeŋŋambye kyemujja okugenderako temulina kisukkakaawo ekirala Kevin I really wanted to reply some of them naye sirwana nabanafu omunafu bw'omuwangulo toba kirimaanyi njagala nwanene mu kirimaanyi munnange ate ekirala baswiti nze sikuba balwadde omu ku bakadingo ayina obulwadde bw'enziku ayina asima ayina omutima ebibumba obutaago amannyo gamuluma sukaali yamukwata omunnyo gumuluma kati anoonya muntu gw'anaasibako omulambo gwe nti gundi yeyanzita saagala kumpita mutemu saagala kunteekako butemu kati ate bwe ntunulirawo bakadaama abo beeyita abasama tubitereeze bakadaama tebabanga kubasama munaye buli ajja nayita ku kisaawa agamba ndi musama ovudde wa Saudi abo balungu si basama naye kakati for the kadamas those people Kevin on a serious note they need to be loved that is it beetaaga mukwano beetaaga kutegeerwa nnyo beetaaga muntu abaagale kati ate nze omukazi ow'amaanyi bwe nzira ku baana abo nkube mba nkoze ensobi era kadaama yenna bw'omulaba ng'aseka muleke because anoonya waagumira anoonya waafunira bulamu anoonya waasekeramuko okitegeera kadaama gwolaba okubeera ng'ali mu kiyumba ky'omuwalabu nga wasibe tali ku njegere naye nga wasibe tell you be right Uncle Kevin nga wasibe
si musibe nti bamugambe tofuluma naye nga tasobola kufuluma tasobola kutambula tasobola kukola ki lyekomera erikyasinze mental oyo omwana aba mulalu mentally ekyokubiri aba yeetaga kwagalibwa kuba depression gyagenda Tammy look for Tariq depression gyabeeramu yamaanyi bwolaba asese muleke kati kadama ngoye bwafuna nti bwe naavuma pipi nja kufuna obulamu mumuleke akusabule mumuleke because mulalu already yetaga kutegeerebwa you get it mutegeere mubaagala abaana abo mubakwateko nga principal yagamba mukwate ku baana abo abaana beetaga kukwatibwako abaana beetaga kutegeerebwa omwagala omuleke kati oyo kadama ate yewe bansanga nga mugumu oba mukuba then nze mba omulalu kati bano abawandika betategeera simanya salogation simanya biki bo tubaddemu ki Kevin bakusanga batya mu meeting y'abasiru okubye nnyo omusiru atuuze meeting chairman waabwe kadinga abategeeredde nange ntule ate naawe otuule then goba musiru times phones I don't interrupt fools wesanga abasiru nga boogera meeting zaabwe nze ng'omugezi nvaamu mubaleke basiruwale bwe baanamala bagende bamira eddagala kyekyoka mubaleke bakusanga bati nti ndi ku musiru nkuba ndi mu meeting y'abasiru nze muwala w'abafu mukyala nsubuga omugwe nti nakawere okyali mukyala nsubuga mukwano bagende baddire abalogo babasabe refund kyekisooka mukyuse ku balogo ekyokusatu bakyala musabire ekintu kino otherwise nzamanyini ndi dogo nakawere fresh akyanyirira weggwanga fresh anobeera Canada alabikako naye biri mu ggwanga wabitegedde poliisi ennaku zino kyetukola namba puleti bazitwala simanya biki wanuwe oba boyinza batugambira ki nange na video gye nalabye nga bayimiriza emotoka ya gavumenti bakwano bange bakola mu poliisi Sammy, make sure you don't fall. Pull it back. Turn it around and you come up. You can auntie kakati fabazala bikuba mobo okole nimba. Naye mwemba sobola. Nja kubazinisa ku ntoli zange mwemba sulebe eddalu. Akati abasirikala abo. Bombo tufu nalabye video. Njala kugamba bakwano bange bemanyi mu police nga ba traffic. Tewekika abasajja bajja bakubembe. Buli muntu alina order gyazijja wano Uganda. Ejja kukuba oluyozimbe bawoze tugenda musiba oviremu awo ngerinnya alitutte. Muleke abasajja. Gwe wabuze kiki ekigwaga omuntu okuvuga wanuwe. Ngaakulabya akimanyi maaso awo olirawo ka point woli naye najja. Abaana bajja bakuba emigera ate nga bwana buto ng'akuba ekisajja ekikulu eky'olubuto. Taatawe baakaaba nga amulidde omugere. So mwegendereze. Abantu bannyonnyole essanyu ly'abaana ne bw'okomawo ku Mmeka you always welcomed home. Akanjogere ku bano. Waliwo obwedde omuntu gwalala ng'akomentinga ali mu kiyumba kya Muwalabu. Oba ali ku mawanga which is good because tunogera tunonye ssente. Omwana waleko omulunzizza nga nsolo ku kyalo mukwano. Just to remind you. Kino kyogera sikirimye namwe abakolima mwe mumanyi. Nakolima dda. Basukkawe bwino okukoma. Walunza omwana. Tomanyi na bwali. Oli kunze nakawere ntaddeyo omwana wange gwenzadde. Ovuma omwana nange onvuma. Naye nga n'owo tomanyi oba alidde bakugamba bugambi alidde. Tomanyi oba anywedde. Oli kunze atambula n'abange ku mugugu twala nti kyanjawulo. Wabalunza babanyula emuregula nga bisolo ne bagamba mugende mwebake. Babayimbula buyimbuzi. Babayimbula nga bisolo. Oli kunze amanyi nti balidde ku ice cream. Man. Neziba Mmeka welcome back mami. Zino togatta bikolimo byo ku musanyu lya mulala. Ogenda n'omuntu ng'akola ekintu kati ali ennyama n'ogamba ye maama abo ayina saawa mwataliira nnyama nga naye yeegayirira Katonda so kati bagunji mufe nnyo kube mwalunza muleke nnyo bano abange. Nabadde ndi awo mu bawagizi bwe waliwo eyeebazizza nti okuva ewa Ssabulamu ku kye bayita aba celebrities Uganda batandise okwewagira tweraliikirire waliwo ekijja oba simanyi. Truth be told, I'm also happy and so proud and pleased about how the artists are behaving, like they're helping themselves. Bewagira olina lango ebitaliwo luli maani bana abantu bali bera embwa naye nga tomanyi na lwaki omwana ze n'amuyimbira ku bwerere tomusasudde n'akuba shozo zonna tumulanze ate nga togenda namuyimbira naye ekirungi kiri nti batandise okweranga batandise okweyagaliza batandise okwefaako. I am so happy and I feel proud okubeera omuna Uganda
and feel proud okubeera nga ndi part of the art industry. Nyinza okuba nga siri munda nnyo naye I'm part of it. I feel so happy, so proud. Please keeping it out. Nange nalowoozeza nti abaana bakyali bagenda kufa bonna mwana. Naye nga balaka weebali kyabakola weewaye boat cruise temugenda. Ya tufaako nze banne baliikiriza bye bakola biri super. I mean, biri supernatural. Biri mwe bantu mmwe. That's the best way to go nti kati omuntu ne waba alumye industry ne mwegatta mumukuba ne mumussa waaja. Nga tugenda okusiibula. Nze mukyala Nsubuga mulabyeko. Nakawere fresh. Ndijuba. Bako kyobagamba nga tusiibula. Basweeti. Ntwala omukisa guno bategeeza. Bw'owulira nkuluma. Fune eddagala nga bukyali. Kuba ngenda kuluma mpaka Katonda lwali nzijulula. Ekyokubiri. Muddeyo musabe refund. Buno bufumbo tebuyina bye bulaga. Ekyokusatu. Omwana ye namuzadde. Omusajja oyo abaluma n'omwana ono naye ababbi. Mugenda kutuuza kye buyita obubina wansi. Ekirala bakwano bwe kubanga okunoba kwa mu Canada na America baby buli wiiki ngenda kunoba mwami Nsubuga njagala nga tiketi buli wiiki. Omwezi ogujogera nnoba Mwezi guli wa weekend kwa weekend ono bye ndeko nga kugenze mangu kugenze weekend ngenda kunoba ka anti kabe era nyongera bachukiza ze mchala Nsubuga omu bwatyo wo mu flat avuga Benz and BMW awo wanafu yawo